Olunaku olwaleero tugenda kubanga tuyiga ku kye tuyita if statements nga tuli mu Microsoft Excel ono 2016. Kwaniriza ku byokuyiga bya leero nange Kasima Nelson-Kanel nga tuyiga ICT oba Information and Communications Technology mu Luganda. Gye buvuddeko twayiga Excel okuva ku ntandikwa mpaka we nakuleka wensuubira nga nti oli intermediate user oba oli waddeko mu Microsoft Excel. Olwaleero tugenda kubanga tulaba Excel if statements ngeri gye tuzikozesa mu Excel, ngera tugenda kulaba basic if, tulabe if calculations, tulabe nested ifs, ate tulabe ne if all, if not, if all, so if not, ate mu Excel. Owatali kulya budde katugende mu maaso tutandikirewo tulabe bwe kitu kifa. Tugenda kutandika ne basic if. Basic if bwe tugamba nti tugeze wano tulina gye tuyise ICT Fundamentals Coursework for Performance. Nti bwe twagaba coursework owa ICT zino ze scores abantu ze bafuna. So tugenda kukozesa if tumanye ani yagwa ani yayita. Tugeze tugamba oli bw'aba ali wansi 1/5 oyo abeera yagwa, ate bw'abeera nga ali waggulu 1/5 oyo abeera yayita. Kakasa era nga bwe kiri mu institutes. If syntax oba if statement bagiwandikayo bati nti nga batandika ne equals, ne tugamba equals if ono tuteekawo condition okugeza nti singa ekino ne kino kibeera bwe kiri bwe kiti then ne tufuna kye tuyita response nti true oba false nti etuwe kino oba ku kino. So katugende maaso tutandikirewo tulabe. Tugenda gamba nti equals if singa ne tubikula brackets ne tunoonya because tusobola okugitypinga tugenda kunoonya cell eyo eno eri B5 naye tuginyigemu bunyizi nti singa B5 is less than oba nga yenkanankana ne 4/5 then tugambe nti comma to opening double brackets, double quotes mu Excel tukozesa double quotes. Excel ne Google Sheets tukozesa double quotes, ne wali ku comma tukozesa comma. Tugambe nti awo bw'abanga ddala kituufu on B5 the results are greater than obanga ziri less than ngera obanga zinkanakana 4/5 then oyabeere nga agudde fail oba comma era tugambe nti naye bw'abanga nga sikiri bwe kityo oyo abeera ayise. Bwe tumala tusembyayo ne brackets then tugane tuhitinga enter. Tugenda kukozesa ka option ka autofill. Twagamba nti ojja mu nsonda wano no clickinga no kwatako no dragging mpaka wansi. Era bwe twetegereza Sengonza Alex ICT Fundamental ya muisa bubi yagwa, ate bwe twetegereza Katoloba George ya muyita oyira Mike ne yayita. Gali wangu yagwa, gali wangu Gerard yagwa, Patrick yayita pass, ate Tendo Angela naye n'abeera nga yayita. Njagala wetegeeze wano mu title bar yaffe mu formula bar bwe twadde tutypinga formula eno oba na typinzemu butypinzi fail oba pass. Naye jukira oli twayiga the absolute cell address. Oyinza okubanga kyoyagala results zoyagala elete oyinza okubanga
onaazikyusakyusa. So katulabe ate bwe tuyinza okikola mu nkola endala. Jjukira tukyali ku basic if. Tugambe nti equals if singa open brackets results eziri mu seera eno ziri less than oba nga zi equalinga ku 45, tugambe nti comma to opening a bracket, then tujje ku seera eno because seera eno we twatadde fail si bwe kiri. Tugambe nti tukirikinge ku seera eno. Linda katono. Okay. Tugambe equals if open brackets, tugambe nti whatever in this cell is less than or equals to 45, tugambe nti comma, then tugambe nti etuwe ekiri mu cell bwe tuba tugenda kukozesa cells awatali text, because if it's text tuteekawo kye tuyita double quotes, naye bwe kiba nga ti text tukireka nga bwe kiri. Seera eno ngenda gifuula the absolute, that is nga nyiga F4, then era nyiga comma, ngambe nti bwe kitaabe bwe kityo resulting eseera eno nyiga era F4 nayo ngisibe, then closing brackets itinge enter. So njagala wekanye nti no bwe draginga went era ejja kumpa results, naye kyenjagala olabe kye kino nti bwe mbanga njala kukyusa results eziri mu seera eno ngambe nti onabeera afunye retake oba pass, ndowooza okiraba nti engeri gye nafudde seero zino absolute, kati bwe ne bwe nkyusa kyenjagala kikyuke wano mu results zange era bakikyusa nti retake oba ayise. So ngera bwe tulaba nti Ssengonzi aba yafunye dda retake eyo kujjako ngazzeeyo tugeze twagamba nti values eziri muno we zikyuka ne results ezikyuka wano. So singa Ssengonzi addamu n'akola neyeefubako n'afuna 6 abeera ayise, oba okitegedde. So bwe kityo bwe kikola if statement ku basic level. Jjukira yapopinze error olw'ensonga nti nabadde ntadde mu quotes. Singa results oyagala zibeere text, olina okuziteeka mu quotes, mu double quotes. Naye bw'oba oyagala ereete results okuva mu a certain cell, okirikinga bukirikinzi ku cell eyo, then n'ogenda mu maaso. Katugende tulabe if calculations. Ebyokuyiga bye tuvuddeko sooka opozinga video bigezeeko ku computer ate olabe. This Excel sheet ngenda kugiteeka wansi awo mu description, osobola ogidownloadinga ate naawe n'ogigezaamu oba n'ogiyitamu n'olaba buli kimu nga bwe nakikoze. So katugende mu maaso n'ekizuyisa if calculations. Tusobola okukozesa if statements okutuyamba okukola calculations. Okugeza wano tulina kye tuyita Kanel Technologies market ya bonuses, nti ffe bakitunzi baffe ku Kanel Technologies kitunzi bw'atunda ebintu, kubanga zino bonus tuzigaba buli luvannyuma lwa wiiki, nti tulina sales buli sales kitunzi atunda tumuwa bonus okusinziira ku sente z'abayingizza mu company. So tulina ba marketeer, tulina Kikonyogo Medi, tulina Sewankambo Kennedy, tulina Nakungu Gladys, tulina Sechanja Austin ne Kembabazi Sonia, ate nga tulina sales sente ze bakoze 8, 25, 10, 62, 54, ate wano bwe tugenda okuteeka bonuses. Bonus criteria eri nti tetusuka 10,000, naye tumuwa 3% ku buli 10,000 oli gy'aba akoze. So tugenda kukozesa if ocalculatinga bonuses zino. Katugende mu maaso tutandike. Jjukira ndi mu cell eno ngambe nti equals if open brackets, ngambe nti singa ensimbi ezibeera muno
ziri greater than oba equal to oba equal to ngenda kukilikinga ku seera eno olw'ensonga nti wenina sente zenjagala ziri greater than oba equal nti tugira twagala nti bonus tugigaba kuva oli bw'aba akoze emitwalo okukka wansi oyo tagwana kufuna bonasi zaffe sente ziba ntono mu wiiki namba kitunze omulamba so ngenda kilikinga ku seera eno nti nga zisinga ku seera eno ngenda gifula absolute nga mpressinga F4 then ngambe nti olwo ezo sente zaba afunye eziri mu seera eno okay nzikubiseemu percent eno eya 3% ne seera eno ngenda gifula absolute then closing brackets hitting enter mu week number ndozo kirabye mu week number singa nkozesa autofill yaffe mpaka wano so bwe tuti bwe twasobola okugaba bonus y'abakozi baffe ekikonyogo yafuna emitwalo 214 Sewankambo Kennedy nafuna nusu kasanvu bitano kubanga yakola emitwalo 25 so bobala ku percentage eyo ya 3% kusenze yafuna zezo ate na ku Gladys w'emitwalo 10 jete twalina kya mukolera kujjako okumuwa 13 Austin yafuna omutwalo gumu kanana mu lukaaga ate Kimbabazi Sonia yanafuna omutwalo gumu mu kakaaga mu bibiri so bwe tuyinza okukozesa if calculations ate okulabanga tuzikozesa mu calculations bwe ngenda ku total ngenda gamba tulabe total bonuses ze twafuna ngenda kujja ku auto sum formulas auto sum yes wanjagala mpaka wano hitting enter so mu week twasasanya emitwalo 69 nga tuziwa abakozi baffe okusinzira ku sente ze bayingiza mu company gabwe nagambye osobola okupozingamu nogezaako bye tukola oba bye tukoze oba bye tuyize ate noweyongera okuyiga katugende mu maaso neze tuyita nested if zituyamba nnyo naye ziri a bit complicated era bwoba toli soba soko ofune ku mazzi kubanga nja kwetaaga okubanga oli soba nnyo funa ku mazzi ng'onywako nga bwe tuyiga nested if ziyinza okuyamba tugeze abasomesa tugeze kisinzira kyonna kyogendo zikozesa igwe engeri gyogendo zikozesaamu kwekakasa nti nno ozitegedde bw'oba ozitegedde oba osobola okuzikozesa mu ngenda so nested if ze if munda nti oyinza okugamba nti singa kino kibeerawo ekiti ate singa kyandibadde ekiti olwo kimpe kino ne kino ne kino so tugenda kulaba engeri gye tuyinza okukozesa nested if okukola autofill eya results table eno gyolaba P7 candidates mock results omwaka guno 2021 tuyina aba student baffe wano ng'emanya gaabwe ate ne tuba ne results ze baafuna mu subjects ez'enjawulo ono math ono English ono science ono SST so tugenda kulaba engeri gye tukozesa nested if okukola ze twandiyise grade scores nti bw'aba afunye below 39 automatically system emuteekerewo nti eyo F9 bw'aba afunye below nga bw'olaba wano nti below 44 system emuteerewo nti eyo pass 8 so katutandikirewo ngenda kuzoomingako out katono okusobola okulaba table yaffe yonna naye kanzoominge cross kubanga saagala obeere nga tolabayo njagala obeere nga olabayo bulungi so tugenda kujja wano tugambe nti equals if open brackets if results eziri mu seera eno singa results eziri mu seera eno ziri less than oba equal to nti singa ziba ntono oba nga zenkanankana 39 oba okiraba then comma
oyo omuntu abeera afunye jukira twagambye bwogenda kukola text okozesa bwogenda kukozesa text okozesa double quotes naye oba togenda kukozesa text ogenda no clickinga mu cell omulimu results zoyagala zive oba what you want to be reflected then kijje wano so tugenda kitypinga manually olw'ensonga okirabeko wali twakozeseza byombi nene wano njagala oyige engeri gy'osobola okukitypinga manually so tugambe nti nno comma oteekawo comma n'ogamba nti double quotes oyabeere ng'afunye F9 era tudde mu double quotes ezaffe kati okwongerako if endala tuteekawo comma ne tugamba nti naye era if era ne tuopeninga brackets nti results eziri mu results eziri mu B5 results eziri mu B5 ngitypinze butypings olw'ensonga nti wano space wembadde njijja bagitaddemu formula oba katukozese ku formula bba waggulu okusobola okukitegeera okukiraba obulungi kubanga wano wafunda so ngenda kukireka wano nzijja mu formula bba waggulu ngambe nti equals if open bracket singa results eziri muno okay zibeera less than obanga zenkanankana ne 39 ne 39 okay comma oyo abeere ng'afunye F9 era njize ngambe nti comma nti naye era if open brackets results eziri mu B5 singa zibeera nga ziri less than obanga zenkanankana zino 44 less than or equal to 44 zenkanankana 44 okay oyo abeere ng'afunye pass 8 okay mbeera comma nti naye era if open brackets results eziri mu cell eno bwe zibeera nga ntono obanga zenkanankana ne 54 ne 54 comma oyo abeere ng'afunye pass 7 quotes ngambe comma nti naye era if singa open brackets results eziri muno bwe zibeera nga ntono oba nga zenkanankana ne 59 comma oyo azifunye abeere ng'afunye credit 6 closing brackets closing quotation zaffe then ngambe comma nti naye era if open brackets results eziri mu cell eno bwe zibeera nga ntono obanga zenkanankana ne 64 zenkanankana 64 oyo azifunye abeere nga afunye credit 5 crossing quotations zaffe ngambe comma naye era ngambe nti if singa open brackets results eziri mu cell eno zibeera ntono obanga zenkanankana less than or equal to nga ntono obanga zenkanankana ne 69 comma oyo azifunye abeere ng'afunye credit 4 abeere ng'afunye credit 4 closing double quotes zaffe ngambe comma naye ngambeera nti if singa open brackets results eziri muno bwe zibeera nga ntono obanga zenkanankana ne 74 wa 74 oyo azifunye
abeere nga afunye credit 3 afunye credit 3 closing double quotes zaffe then ngambe comma then ngambe naye era if jukira nti zino zonna tuzifiringa okusinziira ku grade scores tulina wano ku system ya Uganda nga bwekola. Okay, tugambe nti if opening a brackets results eziri mu cell eno bwe zibeera nga ntono obanga zenkanankana ne 79 kubanga gye tuddako wano 79 zenkanankana 79 oyazifunye abeere ng'afunye D2 abeere ng'afunye D2 tuclosinge double quotes yaffe then tugambe comma tujja tubulayo D1 tugambe nti if open brackets oba gulawo obukomera tugambe nti results eziri mu cell eno bwe zibeera nga ntono obanga zenkanankana ne 10 oyazifunye abeere nga afunye D1 tuclosinge double quotes zaffe. Kyenjagala otegeere ekikulu mu nested ifs oba mu if zituteeka munda nti tuddayo ne tuclosinga brackets zonna jukira obwedda tugubikula brackets 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tulina okuclosinga brackets 9 era tutandike tugambe nti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tumala oziclosinga netugamba enter. Tumala ekyo nga tugamba autofill wano kuba katusobodde otuyamba nti tusobola okulaba ani yafunye D1 ani yafunye F9 ani yafunye credit 6 pass 3 ate results ne bezikyuka tugeze nga Austin bamumakinze bubi bamuwadde marks ezitali zize 9 nga tayali tasobola zifuna aga nti Austin yali afunye 09 bwogikyusa automatically Austin aba afunye F9 kubanga Austin yali tayinza kufuna 9 mu kubala aba mumanyi kale so bwotyo bwokola nested if oba kitegedde so tugenda kubanga tukikola ne kuki tugenda kubanga tukikola ne mu cell endala zonna nga bwe tukikoze wano kyegezeemu mpaka lwokitegeera so katukikole ne mu cell endala oyinza okopa formula eno naye bw'ogikopa kitegeeza olina okugenda ng'okyusa cell kubanga tulina kuba tulifalinga ku cell ey'enjawulo so kiba kikulu n'ogikola jjukira nti kino okikola lumu bw'omala okikola lumu eno oyinza ogitereka nga results report yo nga gojja oteekamu butesi oyinza okukyusa mannya g'abaana gwe n'oteekamu results zo then n'ogiprintinga. It may be eyinza okuba nga oli ku institute of level osobola ki programming engeri yonna gy'oyagadde jjukira okikola lumu ate tukiddamu katukikole ne wano tukimale lumu nakyo tulabe twagambye equals if opening a brackets nti wano tugenda kozesa cells zino nga tuzifudde obutaddamu kubitypinga tugenda kukozesa cells zino tuzifuule absolute. Okay, so tugambe nti if results eziri mu cells zino bwe ziba ntono oba nga zenkanankana ne 39 comma then etuwe results zino yo cell tugisibe then tugambe comma era tugambe nti if results eziri mu cell eno ndo katono tuddeyo tulabe tugambe nti equals n'okuba omwegendeza kubanga bisobola okutagala singa okola error mu syntax oba mu formula if open brackets results eziri mu cell eno
nga ntono oba nga zenkanankana 39, comma, then etuwe ekiri mu cell eno tugisibe tugambe comma era tugambe nti ngitayipingidde wano naye mbadde saagala kugitayipingira wano olw'ensonga nti cell nyina okuddamu kugitayipinga bukasera naye tewali buzibu katukitayipinge tugambe nti if open brackets cell tugimanye eri D5 this is D intersectingira ne 5 so yo D5 if D5 is less than oba equal to 4, comma, then etuwe results eziri mu cell eno nayo cell tugisibe tugambe comma tugambe if open bracket results eziri mu D5 bwezibanga ntono obanga zenkanankana ne 54, comma, etuwe results eziri mu cell eno eyo nayo tugisibe tugambe era comma tugambe if to opening bracket tugambe nti results eziri mu D5 bwezibanga ntono obanga zenkanankana ne 59, comma, etuwe results eziri mu cell eno nayo tugisibe tugambe comma tugambe nti if open brackets results eziri mu D5 zibanga ntono obanga zenkanankana less than or equal to 64, then but where results eziri mu cell eno that is 5 then nayo tugisibe era tugambe comma tugambe nti if open brackets results eziri mu D5 bwezibanga ntono obanga zenkanankana 69, comma, then but where results eziri mu cell eno nayo tugisibe okugisiba tukozesa F4 then nayo tugisibe tugambe era comma era tugambe nti if equation ejjuddemu nkira wansi if open brackets na typingidde mu cell yensonga kyova olaba ate olajjukira oli na typingidde waggulu mu formula bar so the choice is yours so if results eziri mu D5 zibeera nga ntono obanga zenkanankana ne 74, comma, then but where results eziri mu cell eno eyo nayo tugisibe tugambe comma era tugambe if open brackets results eziri mu D5 bwezibanga ntono obanga zenkanankana 79, comma, but where results eziri mu cell eno nayo tugisibe tugambe nti comma era tugambe nti if open brackets results eziri mu D5 bwezibanga ntono obanga zenkanankana ne 10 it's a 100 then comma but where results eziri mu cell eno tugisibe tugenda kubanga tu closing brackets zaffe zetwabikudde tuddeyo tuzirabe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so tuclosing tugambe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bam jukira wano tukozeseza fixed results zino zonna zetufuna bodabo clickinga wano olaba nti ziri accumulated okuva mu cells zino nti kitegeeza ne betwagala okuddayo okukyusa wano tugeze marking grade yeyongedde obese wansi ffe tukyusa wano nga kyekola automatically boom nga bwe tera okubagamba so katukilikinge ku autofill autofill yaffe so newe tujja ne tukyusa wano mu kyoyagala oyinza okugamba nti leero ebigezo byabadde bizibu F9 etandikira ku 35 gwokyusa wano nobanga ekintu kyekola kyokka so nga bwe nabategeezezza nti nno
workbook eno gye nkolako ngenda kubanga njatachinga wansi mu description, ojja kuba osobola okugidownloadinga ogiyitemu ate naawe ogezeemu mpola mpola. So tugenda kufiiringa seero eno yokka, eno tugireke bona downloadinga Excel workbook eno ate naawe okakase nti nno ofiiringa in ebya seero eno ompeereze ndabe oba naawe olabe kyonaaba oyize. So katugende mu maaso tufiiringe ne seero eno nga tugifiiringa okusinziira ku values oba ku scores ze tulina wano. So jjukira nti wano mu kusooka twazitayipinzemu manual, ndowooza bwe weetegereza results twazitadde mu double quotes, okiraba, naye ate wano results ozilaba nti tuzirifaalinze ku seero. Bw'olifaalinga ku seero toteeka mu double quotes, just ng'oteekawo obuteesu kasita omala, because eno ye argument yogamba nti singa kino kibeera kyenkana bwe eno yonna ye argument. Bw'omala eno ye argument, then results bwebanga oba text oba kigambo kyoyagala oyinza okiteeka mu double quotes. Naye bwe kiba nga you're referring to results from a certain cell, ng'olifaalinga ku results okuva mu seero, onyiga bunyezi ku seero eyo oba otayipinga seero eyo neba nga eri field yawo, then n'ogenda mu maaso. So katuddemu tukole ekyasoose. Ekyasoose twabitayipinze manually. Yes, results twazitayipinze manually. Kasooka tuddemu tukole ekyasoose, then bw'onaaba ofunye workbook eno o Excel book eno olabe gwe kyonaakozesa kyonna. So tugenda kugamba, jjukira nkilikinze ku seero eno wano wenjagala results, ngenda kugamba nti equals equation leero formula kanji typingire mu formula bar waggulu okusobola okuba nga nsobola okwaccessinga seero gye ndifaalingako. So ngenda kugamba nti equals if open brackets results eziri ku seero eno bwe ziba less than oba nga zenkanankana ne 39, open quotes, then oyo abeere ng'afunye F9, era ngambe nti if results eziri mu seero eno bwe ziba nga ntono oba nga zenkanankana less than or equal to 44, oyo abeere ng'afunye pass 8, then ngambe then era mbikule if endala, if open brackets, yes, results eziri mu seero tugimanya eri E5 is less than or equal to 54, oyo abeere ng'afunye pass 7, closing double quotes, nteekewo comma era ngambe nti if open brackets results eziri mu it is E5 cell E5 bwezibeera nga ntono less than or equal to 59, 59 zizino nti nzirabako wano equal to 59, oyo abeere nga afunye credit 6, then comma era ngambe if open brackets results eziri mu E5 zibeera nga ntono oba nga zenkanankana ne 64, comma oyo abeere ng'afunye credit 5, closing double quotes zaffe, then era nzidemu ngambe nti singa if open brackets results eziri mu E5 singa zibeera nga ntono oba nga zenkanankana ne 69 oba 69, oyo abeere
nga afunye credit 4 abeere nga afunye credit 4 then closing double quotes zaffe then era ngambe nti naye era singa if open brackets oba gulawo obukomera results eziri mu E5 zibeera nga ntono oba nga zenkanankana ne 74 74, open brackets oyo abeere nga afunye credit 3 then closing double quotes zaffe era ngambe nti if results eziri mu E5 bwe zibeera nga ntono oba nga zenkanankana ne 79 oyo azifunye abeere nga afunye D2 era ngambe nti if open brackets results eziri mu E5 ziba nga ntono oba nga zenkanankana ne 10 oyo azifunye abeere nga afunye D1. Close the double quotations then tukale brackets zaffe ziri zonna zetuze tubikola jukira tuzimanyi already nti ziri 9 so zibala nti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hit enter. Yes, so mu science wanasemba teyafuna 9 so bwe tukozesa autofill oba okujjuza automatically ne tukwata wano tudraginga mpaka wansi tufunye error egamba fails so kitegeeza nti tulina error gye tukoze mu okay E6 if is less than waliwo tufunye fails so kitegeeza nti waliwo error mu formula yaffe so katuddeyo tujja examining. Yes, so formula yaffe olina okujja examininga step ku step because bw'oba oleseyo ka loophole era eba erina okupopinga up. Okay. Formula mpamu so ngezaako okurectifyinga wenkozeemu error okubeera nga awamu empadde fails oba okiraba awamu empadde fails. It is a normal return naye nga jjukira mba ndenjagala exact as I had coded it so somehow tulaba abantu abali mu 50s and 90s we returninze fails so nyina okuddayo nendaba mu formula yange so in 50s from 50s less than or equal 59 then credit 5 credit 6 credit 6 credit 6 5 is less than credit 5 open brackets. Oh, okay,
So I think this is the error. The error is I was referring to this E5 songa it is F5. So bwetegereza mu code oba bwetegereza mu formula eri nti navudde mu kulifalinga ku F5 then anendifalinga ku cell address endala. So eno cell address yabadde ina kubeera F. So yabadde ina kubeera F, instead na typinze E. So kiri normal, nawe error osobola gi encountinga. So bwoba osobodde okukirectifyinga amangu, which is better. Bwoba tosobodde kukirectifyinga amangu, osobola okukozesa ze tuyita fixed nga bwe mbadde ntandise, naye olw'ensonga nti saagala kumalira budde, so nsobodde okusobola okuzuula error. So genda mu maaso bigezeemu nga bwe ŋŋambye, omala ate naawe olabe nga wootuuse. So ezo zibadde tuziyita nested ifs, ze if ezibeera munda mwa if, naye oyinza ozikozesa ng'oyagala okufuna different results. So SST results and the grading ngenda gikulekera bwonna bw'ofunye document eno ogigezeemu. Yes, I'm going to put this workbook, this book in this Excel workbook in a description, download link down there. So if you get it, please download it, try it out, and then fill in this column of results from the SST. So katugende maaso tulabe if ate nga zigenda okusembayo, if and, if all, if not. Yes, nawe oyinza okwesaaga ozikozesa awamu oba awalala. So zino nyangu nnyo, tezirina kweraliikiriza olw'ensonga wano tulina Kanel Media Employee Age. So abakozi baffe bwe bakola okumala oba batuusa emyaka egimu tubeera tubawummuza. So tugenda kukozesa ifs okumanya ani yawummula, ani akyakola. So ng'era bwe twalabye wali, ngenda kujja wano mu formula bar nambe nti if equals if open brackets and era open brackets, the age number in this cell is less than 60 singa aba ali wansi w'emyaka 6. Ngenda ku closinga a bracket esooka, then ngambe results zenjagala nti bw'abeera ng'ali wansi wa myaka 6, then bampe results okuva mu seera eno, then ngifuule absolute, ngisibe era nteekewo koma ngambe naye bw'abeera ng'agisussa, then bampe results eziva mu seera eno nayo ngifuule absolute, then ndrockinge oba nteekeko brackets, then hitting enter. So ojja kulaba nti bwe nkozesa autofill, boom, Razia yaweza 6 era oyo yawummula dda. Shamim ali mu 26 akyakola. Lali namukadde yawummula era tetukyamukozesa. Edith alina emyaka 32 akyakola. Gladys emyaka 5 akyakola. Michael emyaka 45 akyakola. Austin alina emyaka 23 akyakola. So singa Michael aclockinga emyaka 6 oba naweza 8 aba yawummula dda. Weebale kulaba if statements mu Excel. Genda maaso gezaako byonna byezaako bye tuyize ate mu ngeri ez'enjawulo. Bw'oba osobodde alina ekibuuzo kiteeke wansi awo mu comment section, ate nja kulaba engeri gye nkuddamu. Weebale kulaba, tusinkane mu by'okuyiga ebiddako.